ku mikolo gya balongo talya Idi obudde bwonna bubeera ku ssomero. Nze nina abaana mu masomero ag'enjawulo. Nina omwana asomera Buweerere bampa full bursary Namuŋŋoona High School nebaza nannyiniryo. Nina omwana ku King Fahd nebaza nnyiniryo. Nina omwana ku Veena High e Kabowa nebaza nnyiniryo. Nina abaana mu masomero ag'enjawulo. Nze abasomesa ba directors n'amasomero bampadde ku baana. Mugagga Ali Mugagga yawumudde obwedi teacher yampaako full bursary. Kwatayo omu wa Segirinya ku Lubiri. Mugagga nannyongera full bursary ku Kibuli Senior Secondary School. Haji Buruhani yawumudde obwedi teacher abadde Kawempe Muslim yampaako ku full bursary yamperera ku mwana. Olidde Matovu ku Kampala High yawumudde obwedi teacher yampaako ku mwana. Nemuwera Kibibi Senior Secondary School bamperedde ku baana. Chairman Kyabanje wa movement Egomba Bukandwa Senior Secondary School yamperirako ku mwana. Nze amasomero mangi gannyambye. Ate abaana bonna bwe mbadde mperera tekubaddeko wange. Mbadde nnyamba bansi ba Busiraamu. Nze ku nsi nina abaana aba ate bombi bawala. Ate omu simwekakasa. Kitegeeza nina omwana omu na kitundu. Kimatowe kakasa mwana wo. Nina omwana gwe Ssekakasa. Kitegeeza nina omwana omu na kitundu. Era nze abaana ba Segirinya njagala beekubagane. Nja kujja Kimpooze njigiyeyo omu mutwalire eddala. Awo nenya mukyala Nambooze. Mukyala Nambooze oli bwakuwanga omwana asula olunaku olwo olwokubiri muteeke mu kisulo. Ate oli bwakuwanga omwana okuggyako nga nnyina yafudde. Babadde bamuwadde order maama w'omwana nga bamuwadde order twagala mwana. Sisobola mukuwa. Nze tebanzanyirako. Sisobola omwana tebamugaba nga abagaba ebijanjaalo. Sisobola mukuwa. Awo tugenda mu kooti. Kooti neeragira mukuwe. Nange nejiwa ensonga zange lwaki simukuwa. Nze bumpa omwana toneweesa mwana go kajanja janja na marogo. Testinga. Tongezesa. Nze bumpa omwana omumpeera eddala. Nenze tonzanyirako. Naye kati asoma ddi? Kuba natandise omulaba buliraale kwali. Kati okiraba omwana bamukoye bamufudde masiikiini. Ebyo abaana banne bajja bimubavuma. Ayinza n'ogga nti Nagiri nyowooza nti olina yunifoomu empya gye baakusondedde. Bamufudde mwana wa bizibu, mwana wa kisekererwa. Kati abaana bali mu kusoma ng'ozunza omwana bw'otyo. Kyova nti Farida wagudde dda wali ose n'ogwa n'akalulu. Tosobola kuzunza mwana wa munno nga naawe oli mukyala muzadde. Farida mubi nnyo. Temusobola kudi omuntu anaayamba omuntu tomulaga nsi. Musome Bayibuli ebayingire munda. Bayibuli egamba ofubanga nnyo okulaba ng'ogabisa ddyo kono neetemanya. Obusiraamu ne bugamba gaba ku lwalira togaba ku lw'abantu. Zegendudde mu sisitimu eyo nga mperera abaana b'eggwanga. Naye abantu batono nnyo abadde bakimanyi. Kituufu. Nga mperera abaana b'eggwanga. Nga nze nakusomedde masomero agannyambye ku baana mpeza n'20 ng'ate ga best schools. Kati singa akalulu kaggwa nga Nambi bamukubye. Maama wa Segirinya kirekawo omwana wa Segirinya. Anti kyova olaba nti n'omugenzi yalabirawo nti kikazi kye kizolozolo. Kyova olaba yakiddukako n'akikubako abalala. Abakazi abo be baleeta abasajja bateekako abakazi abalala. Kati yakirabirawo nti kikooti kya Seno Kiwenga Muzika n'akiteekako bajja baaki abalala. Bateta. Kuba tosobola kunga Parliament yagaba obukadde n'obukadde nga Segirinya afudde. Sente mwaziteeka wa mwagula mayembe. Speaker yagaba obukadde n'obukadde nga Segirinya afudde. Nuupu yeeyama okulabirira abaana ba Segirinya paka ku university. N'ebitabo n'ebibawa. Mwagenzeeyo ku Nuupu ne babamu ebintu. Kati maama wa Nagirinya asaana kukuumirwa mu zoo. Mu bisolo tasaana mu bantu. Oba museum ne bamukaza.
ne bamulaga abantu nti ono yakola mawemunkunirano ogabadde mawemunkirano nakyo ebyo kyonna kyonna nga kitunwa kiwenga muzika kitunwa bwa zolozolo tosobola kugira mwana wo nomufuula ekyenena bwotyo nosowaza ne mayiti emagombe omusajja yafiira mu bitiibwa omusajja yafiira mu linnya omusajja yagendera mu tutumu lwaki okakkanya ettutumu ly'omugenzi ng'osaze eddiiro lwaki ozunga Seginya taba kufa lwaki oyonoona omwana w'omusajja ate ne famire ya Seginya nginenyamu ekyo kizolo mukigyeko omwana wammwe ekyo kiweewe mukigyeko omwana wammwe abadde abaza kati ekyo kiweewe mukigyeko omwana wammwe omwana muwala muto oyo omuwala tali myaka nga 12 takyaweza myaka 2 nga tamaze misomo gye nga tafumbiddwa gino emyaka egidduka ngaki kati ali mu 12 kitegeeza abuze emyaka 8 era nga amaze makerere oba nga afumbiddwa lwaki oswaza omwana bwatyo olaba abantu batereka bufaananyi nga Uganda yakabeerawo naye ate ebyemyaka 8 n'olwekyo kik'omugenzi kiwenga muzika kisaana kukolimirwa kati twawangudde dda akalulu ffe tuli mu kwebaza bwebaza bannuupu nkuge twakamaze dda kagwake keetonye nalukola ali mu paalamenti naye nalabye kana akakodya abanuupu ke baleese ak'okuteekayo ebifaananyi nalabye nga amaanyi gajja ati gakendedde kyavudde ku ki twagala abaana abo tubeebazeeko kanfukamire mbeebazeeko kanfukamire neebaze ku baana ba nuupu bane badizayina ba nuupu abayiiza abaana ba nuupu bane twebaza abaana ba nuupu kano akakodyo ke mwaleese mukateekemu n'akajanja mujanjawaze buli muntu akola effujjo mumugyeeyo mumulage ensi n'abaana be nga bwe mwakoze kuddamulira mulage taata we mulage bawala be ne balaba abo batambule mu kkubo nga bamanyi omwana wa mutujju n'omuntu atuuka omukwana tumugambe bane lwaki wetulisizaako bbomu oyo mwana taata we nga mutujju taata we nga yabonyaabonya abantu era abaana ba nuupu mugende mu maaso ne sitayiro eyo buli akola ekibi mu mugyeeyo nange wano weneeweredde DPC wewandegeya bamuyita imbi homwembire erinnya lya kinalwanda Hussein namugobye emizikiti gyonna namugobye emizikiti gyonna nze nga Isima tetusobola kukkiriza muntu n'ovumaganya busiraamu n'onafuya busiraamu n'okakkanya busiraamu ne bw'onojja ne pisito ne bw'onojja n'emmundu kati ne sente enzongeza nga b'ekizike buli andabira ku DPC wewandegeya muzikiti mpita tajja gusaaliramu nyonya gy'osaalira ewala wonna wonna kola effujjo lyo nenze nakuteegedde mu ango ya busiraamu tojja kusaalira muzikiti gwonna banengaba emitwalo 5 gwe ng'ongamba DPC ali muzikiti bwa guno ne kuyije no muntu nulire nnyo saalira mu ofiisi yo saalira mu inipooti mu butoyi bwamwe gye musula DPC omanya biki yakoze DPC yakubye abaana yabadde asingamu obuwanvu yakubye abaana yakoze effujjo yomwe yasinga n'okkuba ow'amawulire ono gwe bajjamu eriiso bane naffe tugenda bateegeraawo bwe yambala enjota zo beera n'emmundu zo beera ne pisito zo nenze nkolinze mu muzikiti tetujja kuba na kisiraamu siraamu kivumaganya busiraamu kikakkanya busiraamu bajolonga busiraamu nga tutunula nze nange nkolingidde mu muzikiti ngaba emitwalo 5 ekizike bw'omuŋŋaayeko giwonaze mu muzikiti nja muga gufulume nkusikayo
ense kuŋŋaane naku zino kiboko nalabye okuva we byatandise kiboko zakendedde ejjo Nuupu yakoze